Mpuuga avudde Mmenga wonna yayagala dda obukulu yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu yagiremesa ne mu Kasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one day one time Baserwajja okwota be mwateeka mu Nuupu bajja yita mu Parliament ne budget ezo ennene ze balina bakoludinga ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko musibe waaga abiri. Nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira. Musajja abadde mu Parliament ebisanja 3 nga looya nga wakolako ne Mmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola ki kati abanuupu tebatunula ku eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirira kati abanuupu mwawedde ddabe mye. Obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambition za leadership abo Bampuuga baayagala ddofuga. Kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recently. Ekyo nno kivudde ku ki? Bambi movement ye teattracting abantu baasoma nnyo. Kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ne Ssennyonyi. Kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba Bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum. Bw'otatuwa bifo bino 3 tetugenda maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Kino nkubuulira mugenda balaba aba MOP mujjukira bannabbiira Naggali Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira. Mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate yo bajeddize. Ensobi eryemu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nnyawo Bampuuga mubeegendereze. Nambooze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kadi yange ya DP mpummuze. Ekitegeeza balina core values ku DP just bukulembeze bwa Mao kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mao mubiwawadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe mwe muli alternative ni business bino bya career building. Kati Mpuuga mumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda Basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative. Bano be muleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola Suubi ajja akyuka gwe omutrustinga otya ku yiyo pate empya we yalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9. Kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu Parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa bakamu join lately. Nambooze abaana b'oligino bali mu makomera. Bano babaali babalebya Parliament tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'opumba balire balooya be muyina. Mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza buwoza ku Facebook free our people but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaanyi nga we tumanyi affe tumanye ti
wano kali amaggwa naye okuva luyava mu musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mmwe kyova olaba movement yammwe nagano